Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kale, tugendeko mu ndobeso. Hello. Sebu. Sebu. Wanjise. Nze bampita Mukunja wangambye kubireko. Mukunja njalo ntase. Namo buzibu. Buzibu ki? Wanje? Mchala kumalimbira naye. Ebanga yansu abana. Yakola ki? Yansulira abana. Yakusulira abana otyo? Natabana ajinda. Nekati abana wewe aka ekiko omwana wabudo. Bebo bempulira balekana. Beba mirambirana. Kati oyagala kumanya ki? Nja kumanya bwati wamunonyezaako. Kale. Beerako ku ssimu onaayogerako naye? Kati nozuukuka bakusuulira abaana naye ate naawe okeera kwebaka. Obudde buno si bwakwebaka naawe olimba. Kazi akusuulidde abaana ate okeera kwebaka. Kale beerako ku ssimu tovaako. FM ekinta buli ky'omuziki ekisinga sirika. Hello, yebale nnyabo. Nkale sebo. Kale kakati waliwo omuntu abadde ali ku bwangu ng'alina gy'alaga n'aŋŋamba nkukubire nkugambe nti akutumidde. Akugambe mbuntumidde? Ani oyo? Aŋŋambye nti nkuteereko ssente. Akugambye onteereko ssente? Ng'agamba nze oba enamba nganda? Ye ggwe mwennyini. Gwe amanya go gwani? Wadi? Amanya go gwani? Kasi mweleta na muyimbwa. Wanje? Nti amanya eleta na muyimbwa. Ngenda kuterako kwe emitwalo 25. Ngani aŋŋambye okuzinteerako. Bannange. Tozaagala? Sente zo nzaagala naye munnayo oyinza zisindika ng'osindise kulongo namba. Nedda. Katamba yaŋŋambye nkutereka emitwalo 25 n'aŋŋamba nkugambe nti yakwagala nnyo. Ani agambye? Katamba. Totawaana kuteekako ssente zo ku ssimu. Ate lwaki? Nze oyo omusajja yantama ne bw'azisindikira mazizaayo b'essimu okujaasa. Nze munaye sigenda sigaza ssente zo kanzikuteereko kati. Nze sizaagala. Ate kiki? Anti nze nkugambye oyo omusajja sitaani totawaana sindika ku ssimu yange ssente zo era w'ozisindikirako njazizza oba essimu okujaasa. Oyo omusajja sitaani saagalirako ddala kuwulira linnya ly'oyo omusajja oba omusajja aliko bizibu ki nze simanyi. Omusajja oyo nali naye emyaka 5 nga ndi mufumbo ewuwe. Maama we n'agenda n'afa. Naye omusajja buli mubeera mwebase ekiro mu buliri awoza kuyitanga linnya lya maama we babanga abeegatta ekitegeera. Ayita linnya lya maama we balinga abeegatta gwe wakitegeera otya? Omusajja obeera naye mu buliri nga weebase ogenda okudda engulu ng'alinga ali mu kirooto nga wonaabeera mu kirooto n'omuntu ng'oba omwagala. Naye ate nze ng'ekisinga okunzijjako embeera omusajja owulira ayogera amannya ga maama we.
oyo omusajja sitaani aba yeebase ng'otandika awulira ayita maama we amanya simanya n'ansubuga Jeni nga balinga bali mu laavu n'atandika n'ansubuga Jeni n'ansubuga n'ogamba naye bannaawe kiki kyokka ng'ate omukazi yafa dda naye ng'ali mu laavu ne maama we n'ansubuga Jeni naye ng'ate bwe ntujikira obulungi geemanya ga maama we kati nze simanyi oba omukazi yali yeegetta ne mutabani we nga tanaba kufa banaye omusajja yalina ebyokola sisobola sente temuzimpa bannange ekyo kitegeeza maama alabika tali mirembe mu ntaana waliwo emikolo egitamukolebwako ate nga nansubuga kati abamutundula nvunza ate kubanga aloota amunyonyogera anti kakati ebyo kyewuunyisa omukazi saawundi gye yakolanga ye mukazi gy'atya maama tebamuziika bulungi tonoonyeza birala bamudde bamuziike bulungi tubireke kati tubireke bamuziika bamuvunise ate yali agala kumuziika nga ali okitegedde nansubuga kati balina omuvunwa oba si ekyakyamunyonyogera tuli mu ndobeso y'olunaku olwaleero endobeso mugiwulidde omusajja baba beebasa omukazi yadduka aba ayita maama we kyokka mu kumuyita enkema gyakema ekanze maama w'abaana bambi naye omukyala yandibadde yalabirira abaana kuba kati omusajja bwabanga aliko sitaani kati omukyala alisa abaana bagende nga bayingirwamu sitaani Haji wangi olinayo seka gomanyi tumukubire ku kitabo abo sibamanyi munnanga bakuba ebitabo ate tuwuno nzisigade ne haji omwami wowe omuzaddemu oba wamunoonya pulaane okulaba olumba olwo luva ewaka olw'ensonga waliwo abaana bo era bajja kumaliriza nga abaana basuddewo ate bakule oyagale bakuyambe nze mbadde ngamba abakyala nti bwolaba ekituuse ewuwo osaba busaabika naye fe abasiraamu ozuukwako ekiro n'osaala sitaani naava mu nju ng'omanya sitaani ayinza okumutwala ogenda otaasa abaana bo kubanga abo abaana babo sitadde ndajja tinamponyeeka bowa webale abasisimukamu baleetwereza nze ndowooza ku mwana mulenzi waliwo ekyakolebwa ye ne maama then banagamba omuntu olina omwagalwawo kubako emikolo egikolebwa kyaka emikolo egyo omulenzi we yafiirwa mamuwe emikolo egyo teyagikola kati ensonga lwaki maama kyemugamba lwaki agirwa mu kiko lwaki tagira wantu walalawo wonna kyeje girimu okuyitanga okema bukema aba wetufaanaganira kajabuwangwa na nnono naye mukyala walimba mu mukwano omusajja bw'obanga wamuzaalira abaana ebyo bituukangawo bulijjo kuba naye abatamanyi kitegeeza maama gyali tali mirembe bambi komawo eri baana bo ako kantu katono nnyo naawe ba malala mama Innocent ene mpiji twale eri nze mulugwe Emma aliko ki mugombola y'e Rwanda naye kati omusajja oyo yaliko byokoola alabika yaliko maama we alina bye yali yamuwongamu naye abantu baagala nnyo okuwongawonga naye munaye kati omukazi yadduka agumire gyali nze mulugwe Emma ate abaana gwe Emma nze kyentidde nti oba omuzimu gwadda ne gwegomba omwana ate kisoboka maama tasobola kwegomba mwana naye nkugambye muzimu sigambye maama nze ndowoozezaamu ne ŋŋamba maama w'omwami ono ayinza okuba yawukana ne taata we nga tebaamala kizadde kati akokimala kibanjibwa nedda